waliwo life joyitamu nze nakubako ebbaala nanywako ku mwenge nakozesako I've been there at some point naye namala at some point neŋŋamba no kino kyenjagala yono omuwala gwe njagala okubeera I want to inspire someone I want to show someone that even when you're sober kuba Bible egamba beera sober. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli ne mwana muwala Matha Mukisa atunyumiza emboozi ez'enjawulo music yazza muyimba atya bintu abiraba atya bitambula bitya ali ne Black Magic Entertainment ye mukyala alimu naye nga amanagingibwa abasajja Matha twakomye ng'otunyonyola ku Eddy Kenzo ngeri gye mwakwataganamu ne mukola oluyimba luno ne lubeera nga lutambula Sango ani yateekamu mama abasa abamanyi olw'omuntu ayinza okuwa ekintu nga bwe yakuwa oluyimba n'agamba ne video kakuteeremu ne promotion n'okampushinga mukikwasaganyiza mutya kuba lwo oluyimba lutambudde nakati era lukyatambula omuteedde luno olupya luli lukyatambula abayambyeko kye twagala okugezaako okumanya n'atulaba efforts zibadde ziva from both sides. Yes. Kuba era mu video liko big talent Black Magic Entertainment meaning waliwo collaboration ya two sides. Yes. Ekiraga nti no atubeereddewo nnyo is from his respect lwamuwalaga alaga nti no Matha Mukisa lyongeza kudoboozi nga gyetuliwo bwe tukompitinga ne sound endala buli wamuwalaga alaga nti no Matha Mukisa is a good artist Matha Mukisa agenda kubeerawo Matha Mukisa mumusapoting so efforts zibadde ziva mu big talent ziva n'eno. Yes. Oluyimba ku YouTube yo waluteekako kweruli no. Tekuliko ate ku Black Magic ku YouTube yange kuliko audio then to video eri ku YouTube emu yes ya Eddy Kenzo yoka then ate audio eriwo wokka teri eri era kimba nyagala okubuuza okumanya kubanga ebintu ennaku zino biri mu corporate oteekayo oluyimba abamuziri automatic ejja yokka bweti so kitegeeza olusobeera riskinga so kintu kyamaanyi nnyo ng'egye mukikwasaganya muso mwami Idrisa Musuuza thank you very much ne tiimu yo yonna gy'oli nayo okulabanga ate mwannyinaze Matha Mukisa ekintu mukipushinza ate nkoze nsubi nenkuyita mwannyinaze ate nga nakusuubiza birala naye nakugambe gyebigwera ebigwera ogenda okola nga tutakola okay naye nga tugenda mu maaso YouTube oyina eyiyo ne management eyina eyaayo so tetuwulira emiranga luvannyuma nga gye twawulira nti ate Black Magic Entertainment waliwo omulala ate agenze ng'akaaba amaziga YouTube bagitutte ng'okuba enduulu so mwemuba mupostinga muteeka ku yiyo mwekka eno eri tebateekayo sayidi eri kubeera wabawo ebya corporate something I think abantu bagende ku YouTube channel yange ya Matha eri Matha Mukisa ng'enye tuliwulira Mukisa mu Luganda. Yes, Matha Mukisa bagendeyo bajja kuba balaba buli kimu kye baagala okumanya. Yes. So wakajali yenna nyimbo ziteekayo. Ya wafiina kyali. So musubscribing abanyonyide mu following mbere nga mufuna naye oluyimba lwasanga lunoonya teluli yeno we luli ku YouTube channel ya Idrisa Musuuza Eddy Kenzo tolaba lutambulira ddala li mu million yemu kati plus. Tugenda kuweza obukadde bubiri 2 million. Over views. Mubanga ki? Anytime soon kwa twaweza 1 million mubange tonenyo of like 3 months. Yes. Okay. So mubange tonenyo I think tujja kwa tu clockinga 2 million. Abo watoli mu music biche ebirala byokola. Emasiri mu music ngamba nkola bintu bingi nnyo. Ati senze tubulirayo kebibiri bisatu kwa kyabiko ina bingi ne bimu enzo bitu tukuyambako. Notwa nafye ku sente abana bali bano nyimitu babiri abago ina biyitirivu. Nina bingi kubanga ebintu bino si byangu si byakubeerawo nga tunoonya ssente zokka ebirala biri si bya ssente ebirala si bya ssente byobeera waliwo nebyokulya ku ezo ssente zobaddewo akasente weekali akatono kubanga enyingi oliziweza ddi nkitegeera naye era tekayinza bba katono because oba naakako oba nakaba fans management eyongerako n'ebira kitegeeza kagenda kawera mpola mpola era kaba kakikazi so embase mu music creating your time ne nkola ki ne mbeerako ne family yange family yo mwami wo n'abaana daddy wange mami wange baganda bange abaana bange nina abaana bange
Yes, nemberako n'abantu bange nembaako ku budde. Wembera siri mu music, either I'm working out or I'm home. Business chendala zokola. Omanyi lwaki nkikubuuza waliwo abali abalowooza nti oyingira music biveeko ebirala. Linda paka oluli kikuwa ofune ssente. Ate nga abantu tebalina management babeetaaga nabo. In fact management beekuteekamu naye batasobola gisaba nga tingaggwa omukyala. Oba kitegeera bajja laba enjala tizeetaagisa baziteekemu ne waliwo ebirala ebiyinza okugenderako bye baweetaaga. Yes, nkitegeera naye kunga bwe nagambye music yalinga nga business endala. Nti wobeera otunda ali ennyaanya zo nga zoinvestinzeemu. Aye kiba kizibu nnyo nga zaakatandika we bati ate ozirekerera ate ogende mu mayuuni. Yes, so right now nze nkyali ku nnyaanya zange zibala ziri wano ziri mu kubala zisobola okubala bulungi zimala okubala zitandika okuleeta abagoba kati awo nteeke mu mayuuni tufune enva ezigenderako. Yes. So ebintu nga bwebirabo bitambula mu ggwanga Uganda ne covid mwali okimanyi bulungi nnyo. Tukubiriza abantu ku sanitizinga n'ebirala nakyo kikulu. Nze kyenyiza okugamba ku eyo ensonga is that prevention is better than what? Cure. Yes. So ekyo okiteeka mu bwongo omanya ki ekiba kikola kikirina okuddako. Ate covid waali naye covid atuyigiriza nnyo ebintu bingi. Yes, atuyigiriza ebintu bingi, atuyigiriza okubeera abantu abakkakkamu, abantu abaagala Katonda, abantu abaagala okukola, abantu abaagalagana. Abamu abagyeko amampaati. N'atuyigiriza nti ate si kyekirwadde kyokka bujja ekiriwo kuba oyambala masiki ku mumwa ng'oyambala ne masiki ewalala. Yambala ne masiki ku mumwa ate oyambala teekamu gambuutusi ng'ogenda mu ttosi. Kitegeera. So si bwe bulwadde bwokka naye awo nawo wali badde okubawo nno nnyo. Nawo wali badde okubawo nnyo besides covid buutusi zino endala zo wali badde okubawo nnyo. Oyinza okuwona covid naye ate n'ofuna obulwadde obulala. So siriimu ebirwadde biyita mu kwegadanga. Ebirwadde buli kimu kyolaba kati. So bagambe especially abaana abawala beekuumenga ne bwe weekuumye okuba ng'olabika bw'oti si byangu. Ekirwadde nga kyetaaga masiki gyambale n'ebirala ebyetaaga anti tuzaawule mulimu olw'okutegeera. Zonna kati zafuuka masiki. Mwambale bagita kondomu. Olulimi luzungu bakyogera bakikola nazo bazikozese abaana bamanyi okuwooma. Bannange Kituufu ate tuli bantu bakulu abantu bagandi especially abawala kuba kati olaba engeri music gyatambulamu ye mu myaka ebiri okubanga oli awo wooli gwe abaana bakubye ekintu ngali myaka ngeejo talina abantu tebamutegeera nga ne wayita out akayimbo kala olabye ku TV nga kazi anyenza okwagala ogiyingiramu okitegeera kati nga beegomba ekyo naye abamu balina ebimu bye beerabira bintu bibiri waliwo ebiragalalagala n'obulwadde awo waliwo problem sookere ku kibiragalalagala walituuke tukubbewo nnyo nnyo ate kyebiragalagala ate abasinga obungi bamanyi nti mwe abayimbi abali enjaga yo muginywera ddala nnyo yebaviireko okulaba nti bintu bitambula gwe babuulire nti nze enjaga bwenjinywa entuma kukola nnyo kuyimba nnyo music bagambye nti gwenje eyiyo nti bwoginywa kasita omala oginywa bwoti ekupushinga kubanga okola bulungi music. Well, kubanga tuli mu nsi ate tetuli perfect. Mukama yatuteeka buteesi kuno tuyita mu bintu bingi nnyo ebyokukola ebyokugezesebwa. So omuntu asobola kutuuka ku eyo point nenywa enjaga n'oginywako n'ogira ki naye at the back of your mind buli weezibirize bati amaaso go think of where you want to see yourself. Lowoozaamu ate lowoozaamu ku bintu omanyi wabeerawo reality ne hallucinations. Lowoozaamu enjaga woginywa kiki kyekugattako ogenda mu studio oyimbanga nnyonza oba kola omuvaayo buvi nga tolina kyokoze kyogezako tegeeza bwaginywa ne munyimbanga nnyonza atambulira naye bwebanga temukkiriza kuyimba bulungi asooka agireke kati nga gwe bw'oginywa ekweetera kuyimba bulungi nnyo nnyo ne wakutambula obulungi. Nze njiwa nfiirawo singa kati ndi singa kati ndi mufu. Nedda abantu babuulire gwe bagaye nti nze mubeere nga nze bwe njinywa entuma okola ebintu byakabi nga mulaba buyimba busebo busango nze bwe njinywa nfa era singa nafa dda.
okoma kuki okoma kuki we yonyumiranga makeri ntonyonyo koma kumazi oli yandi koma kumazi naye nungi nawulya baga nungi nnyo ku covid otekamu ekikola kola kimu bibiri mpola batagala kwogera ku covid ekikola kimu bibiri nonywaga amazzi era waba owulira bubi wano ogenda okulya covid ngaabuze wati ebekubuzabuzabuzabuza nowulira ngo wamanyi kitakusobola covid nate ye abaakulya katusono olwekyo abaana concluding nga tubabuulira about that ebiragalagala. Yes. On a serious note, drugs are not good. Drugs si nungi nga we nkugambye. Kuba nze kiri kye mbadde ngezaako kugamba nti omwana omuto abeera very curious. They're curious to know. Ate bwe tugamba it's not good. People are curious to know naye ekyo tebagamba nti si kirungi kiri kitya basaba ne bagezesaamu nga naye wali nosooka ogezesaamu n'omanya nti kati bino tebisaana webale nnyo okitegeera. So because I won't say that me have always been perfect badde bwe no oba life gy'oyitamu waliwo life gy'oyitamu nze nakubako ebbaala nanywako ku mwenge nakozesako I've been there at some point naye namala at some point neŋŋamba no kino kyenjagala yono omuwala gwenjagala okubeera. I want to inspire someone, I want to show someone that even when you're sober kuba Bible egamba beera sober be sober ng'otegeera buli kimu omwenge muki musirusiru Bible ebigambo ebyo yes omwenge muki malala ebyo byonna so wobeera nga olina kyowulira kyoyagala mu nsi muno look at the background yo nze waffe tebankuzaako nga baŋŋamba nti omwenge mulungi tebaŋŋamba era dadde yakuwako bati kati nagamba kano akatono kazaamu ki amagezi girako kati ne kazaamu amagezi oba onweddeko nywako ekikola kyekisaanidde okitaawo tonywa mugagga akoze kyagabudde. Yes, so you should know what you want from your life wa oyagala okweraba oba ng'owulira nti nno bwebwe obulamu era ojja ku ending up like that. But when you choose a path trust me path eyo manual it's not easy. It is not easy to be like ngolaba no gwe tubadde naye olunaku olwaleero tubadde ne Martha Mukisa aze ayimba ennyimba ez'enjawulo nnyingi nnyo Sango, Sebo, Kikomando n'endala nnyingi nnyo. Martha kiki oyinza okugamba abantu ekisembayo abakulaba tube nga tuluyita olunaku olwaleero? Yes, nga bwe mbadde mbagamba mwebale nnyo sijja kulekeraawo nze kubebaza kubaamu abatufuula kituli mugendayo ne musubscribinga ku YouTube channel zaffe ne mwagala music waffe ne mutu followinga mwebale nnyo era ayagala okunfuna osobola okunfuna ku Facebook yange nkozesa Martha Mukisa, ku Instagram nkozesa Martha Mukisa, ku Twitter nkozesa Martha Mukisa UG, then ku YouTube yange nkozesa Martha Mukisa. Subscribinga oklickinge ka bell. Yes, olabe bingi nnyo ebyakabye ebyeyo nebyenfumba nebyafumba ebipya ojja okasitakwata ku kadde buli kyoteekako afuna notification. Tebatukyaawa. Yes, Tebatukyaawa. Soka tubongera akapera Tebatukyaawa. Tebatukyaawa. Newe besasa kabanyirire batyanjakala babe baferiya baleke masanganzira pebyoyimbule fe tutekewo bariya sazewo kankere tekewe bijinji kanywere eyo si yachere lavo yo yagere kwebere ndaira my love ewa fe tetukyaawa eno lavo iyo era Tebatukyaawa muliro gumira muliro ewaffe tetukyaawa muliro baitha bekalwimba kalungi kagezaako okubulirira nti nemba mukiyingiddemu muliro gwokya ne tebavaamu Tebatukyaawa ewaffe tetukyaawa kasobola okuba ekibaala asobola okukuba ku mikolo egy'okwanjula saaba alina emikolo gy'okwanjula pate n'ebirala. Matha Mukisa wuuno bw'omuyitamu from Good Talent tumutuukako. Office eri wano kumpi Kireka Kamuli Road, Black Magic Entertainment. Matha Mukisa ku social media wona abanyonyodde so nyinza obutasukako wano okoleka mpozi ngenda kugamba oddemu otuwe
okuwa akapera ng'otabula Sango Sebo Tebatukyaawa nga obagamba basubscribing Good Talent. Sebo twesana gwe sebo twesana sebo twesana nakimanyira wonti twesana eksi waba kikola atya wakulaba kawulira atya gwe subscribinga ku bulungi bwo Tebakukyawa Sango kangamwawo Sango babafunya mugongo Sango sulamwawo Kasango tofa ku bigambo gwe amanya gange nze Matha Mukisa era nkusaba subscribing ku Good Talent kubanga ebyokya kwe bibeera ne Sonko no muyaye wapi wamazima ya ate twefunye kintu kiwedde mubere bulungi mweraba.